Yeah. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 olunaku lwa Sunday tuli mu mwezi ogwokutaano May omwaka 2025. Yes, njagala okusooka okwebaza Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwa nze naawe. Yes, okwebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwa nsonga nkulu nnyo ddala tetulina kugibuusa maaso bwe tuba tutunula mu nsonga ze tulina okwebaza Katonda. Y'ensonga esinga obukulu eyo, kuba kati bw'oba toli mulamu then kati ebiseera ebisinga ngena nembeera awo ngaze omuntu nentula nenfumiitirizaamu newuunya Katonda nga ndabira ddala kwegamba Katonda enkola ye ekituufu waba tukimanyi ffenna nti ebintu byebuzaabuza, naye ate wadde tukimanyi ng'ekigambo ekyo tukiwulira bakikozesa nnyo, naye nze embeerawo nentula nenfumiitiriza ku bintu ebingi nnyo ebyenjawulo. Endabira ddala nga Katonda enkola ye ebuzaabuza tetusobola gitegeerako yadde era nga ye bwatusaasira obusaasizi n'atulonderayoko obutonotono bwayagala tumanye, bwayagala tutegeere, netuyimirira okwo netulowooza nti tumanyi nnyo, naye ng'ebya Katonda tetusobola bimanya, nenkola ye ebuzaabuza. Kati nze mbeera nemwo nentunuulira obuntu butonotono katugeze, yasiima n'atutonda abantu n'atuteeka ku nsi mu kifaananyi kye. Teyakoma ku ekyo, yatonda ebintu bingi byonna tubimanyi, ebisolo, ebinyonyi, ebimera, buli kimu. Naye kati nga nze omuntu ngenda nembeerawo neŋŋamba ddala mazima amaze okutonda omuntu mu kifaananyi kye yamutaddewo, biriisiganye byatusooka byonna yabitonda mu ngeri ze yamanyi, naye omuntu tuli kyanjawulo. Naye naye yasiima neyeetonderayo ebintu bye, ebikula bye, n'agamba nja kutondayo ebiwuka, tondayo eggongolo, ntonda ensiri, akawuka akatono ako akatubonyabonya. N'agamba nedda nakusige gasembayo obutono, n'atonda tumunyeera. Nkugereza ku bino ebyoku nsi bye tulaba, sijja kugamba mbu ate nkunyumiza cells eziri mu mibiri gyaffe ze bayitaako okutaako microscope okuziraba, eyo sijja kutwalayo. Nze kankugereze kale obuntu ng'obwo obutonotono n'obutono obwewuunyisa. N'atonda ekkofu, n'aliwo okubeerawo nga lyewalo. Wali otunuuliddeku ekkofu, naddala gano agakofu aganene agalinako ekintu kuba ekiti, n'olaba engeri gye gubeerawo nga gutambula, neweebuuza oba liragawa, oba lirina pulaani ki, oba liri ku ki, kugamba tobitegeera. Oyo ye Katonda. Katonda bw'otamuwa kitiibwa nze mba nkusekerera. Kamunyeera bwe kati, obadde okalaba bulabi oba oli obaddekaawo n'ofumiitiriza neweebuuza kamunyeera kano Katonda yakatonda, naye kalinga nze omuntu oba kukalibyako, kalina omusaayi nga nze omuntu oba ko just kali awo kalinga kawumbe bwe katyo, naye nga kati kalina obulamu, kalina omutima munda nagwo gukuba omusaayi ne gutambula omubiri gwako gwonna
kayinamu emisuwa kayinamu ki kati Katonda ebintu bingi by the way nze byembeeraawo nentuula nendaba neyongera okulaba ekitiibwa kya Katonda nga kyo tekitendeka tekitendwa kamunyeeraawo nako kalina omutima kalina ebyenda kalina amawuggwe nako kalya emmere neyitamu neyekola byekola kalina obwongo brain mweri bannange ekitiibwa n'ettendoozi bizza wa Katonda yatonda eggulu n'ensi. Akawungezi ka buli Sunday mbadde sitera kukola vidiyo zino era temuzirabangako naye mbeera wano ewaka mu studio yange waka wange ye studio siganye nga bemulabyewo watonotono tezinawera bezinawa ziweze mujja kulaba wanene nga Katonda asiimye kyova olaba nze Katonda mwagala nnyo kuba mumanyi buli kimu Katonda alina obudde bwakyo. Katonda nga tanasalawo nti kati kino sinayagala kikuwa era takikuwa kuba ate oyinza okulemerako ennyo n'akikuwa nekikukozesa ensobi nekibeera nga kyekifuuse ekigenda okutwala obulamu bwo nga kugamba bingi so kati buli kimu ekya Katonda kirina obudde bwakyo era nze kyova olaba mbeera musajja mukakkamu nnyo oli ansanga mu kkubo nga ntambula ne balowooza zaawera naye nga wa teziwerangako just ndi mukakkamu kuba mmanyi Katonda buli kimu akituwa mu budde bwe obutuufu. Waliwo Samuel ennyumira mu budde bwe kati nze eyo yetegeeza bya naye nze ntekawo byange mu budde bwe obutuufu bulyanya n'eddembe liriba lingi mu nsi kati nze ntekawo ebyange nti mu budde bwe alisiima nampa byonna bye mbadde ndowooza nti yannerabira naye nga tannerabiranga akyanzijjukira. So kati naawe munnange muganda wange mwannyinaze muto wange mwenna beera mugumu Katonda mwagale n'omutima gwo gwonna ate Katonda yibibye oyinza okulowooza nti kiruddewo okujja nga bwe nkugambye nti ebibye bijja mu budde obutuufu naye wekituukira ekya Katonda ogenda kinyumira ogenda kuwulira nga obulamu bwo bukyuse ogenda kutegeera nti ebya Katonda byewuunyisa. Kambagaliza akawungezi ka Sunday akalungi nkakasa buli Sunday akawungezi nja kubanga nditayo ka video kamukamu nanka batuusaako tugamba nga tunyumirwa akawungezi ka Sunday akalungi. Nze Sunday yonji wa Katonda okuviira ddala ku makya okumutendereza nga nkyali ewaka era obuyimba obuwoomu bwonna ndowooza nze busibuka wange ne mbunyumirwa ewaka bwe ngenda mu kitambiro kya misa kwegamba olunaku lwonna lwa Katonda ntambuliramu omukwano gw'Omukama era teri kintu kiwoomanga okwagala Katonda bannange wenna owulira nga olina emirembe ku nsi akawungeezi we kati tolina gy'ojja kumusanga okujjako nga ngenza okugula ekikomando naye nga mbeerawo ewaka wange bufirimu obunyuma obwa Katonda Yesu bubaawo so kati mbakubiriza bannange baganda bange bannyinaze omanyi ku nsi tuli baluganda okibadde okimanyi tuli muntu tuli baluganda bumu so tulina okwagalana tulina okubeera nga tetubeera na nge
empalana ebyo byonna tulina okubijja mu bulamu bwaffe. Bw'owulira bw'oyagala bwotyo bw'osaanye okwagala ne muntu munno kuba tuli baluganda olwo. Tetugaanyi obubaawo omuganda bwagamba abooluganda bitamu buno bwe byekoona tebyatika then tuddamu nga tukwatagana nga tubeera omuntu omu. Yes, mbaagaliza akawungezi akalungi akasande agamba nti akuume oyo atakumira mpeera. Mbaagala nnyo mwena mwena. Kankomeko.